Nedda mujja kulowoozesa omusajja nti nno poliisi saayo neemunona. Naye era bya bulimba. Akulu. Akana tukalabidde emyaka kulumusi kati kagenda mu mukaaga. Kakuteeka omwami waako. Omwami yali alina bba mukulu okusobola okufuga omusajja kati gweta omusajja wa myaka nga 5. Bannanga nfeeko. Nagafuuka namwandu enkya wano bannanga. Mwabeera mbafiira ku 5 kirabe. Toddamu kwogera akantu ga kisiibo. Wayita bbanga ki? Aba akyalina emyaka gye nga 2. Maama era 2 batonyumiddwamu. Igimala. Omusajja anagamba tova mu nnyumba. Kati omukadde ng'agamba nsiba mu nnyumba. Naawe nno osaaga nnyo muko. 5 si mangi kasoba nga olina akasente. 5 mangi nga akasente tewali. Pasa bujingo ogamuwa. Ekituufu. 5 mangi nga toyina. Naye oba olina oba otandika butandisi bulamu. Actually chapter ya 2 ya bulamu. Era abazungu webaviira dda mu bufumbo. 5 leeta kale naye nga lwakuba bajja nabba n'ebiwala bye nga bikwenkana. Sifaayo ayinza kati abaana be mbagaza. Bw'otabula obutuna bye bisooka obbunywako nga tebubooma. Omugende maama amwabutabule. Naye tulina okukolagana bulungi nnyo. Naye kati bane ekituufu haja abaasanamu kati akaana nganze. Wala omwana ku social media musajja ya mukulu kalina akala kalinga myaka 28 ne kamuzaayo mu byekito ne kamuteekako ne kaswaka kamu ne katonda laba kitaawe w'omuntu. Okay, kale omwana tu akul muslima of course kati yaliko yagenda kikwasaganya Ramadhan eno omwana alina engoye ennungi. Akulu muslima. Akul muslima Shamu enyayi tiwa Shamu liri lya business. Shamu ogenda musanga mu site mu Kampala naye kisinga obukulu kumanya namba ye. Asobola okuba nga akwambaza bulungi, asobola okusubuza mu abalina amaduuka oyagala kusubula ngoye z'Abasiraamu ayina stock ya Ramadhan. Engoye ennungi nnyo nnyini ddala. Ennamba ye ogenda mukubira ku ku 0 sinagikwata bulungi naye nyagikwata awo maaso 07558 46 36 31 0758 46 36 31. Ayina ebiteteeyi kati kino ekiteteeyi n'oba toli musiraamu ojambala. Abawala bane mwambale ku ngoye ezibabuna. Tukowa naffe okulaba ku bisambi byammwe. Engoye ne bakuyita ku mukolo gwa munne embaga ng'eyo oyambala dressing eno n'obeera decent. Tuteeke mu kulowooza muudu. Okuyimagininge mu muteeteeyi omugamba ya Allah. Nungi ziri klasi za mulembe. Look at me guys. Baba yisi bakuru? Akulu muzlima. Kigambo kya luzungu kinga eky'Oluwarabu. Kubuza mbeera. Size ezenjawulo, colors ezenjawulo, fashions ezenjawulo. She really has nice clothes. Okay. Kids and love the can kindergarten jobo otwala omwana bannanga bazadde abali eyo lyessomero lyakubiriza okubeera nga atuma na mutwala mutusomesa omwana kujja atandikira myezi 18 n'okwambuka waggulu kasootu omwana wo tujja mulambika mu ngeri gya obulamu bw'alina okukulira mukale mutuleetere awe bwabajja opposite Kevin House we tuli ate omwana tujja kubanga tumubangula obulamu buteredde ddala basomesa baffe batendeke ekifo kirungi tulina emmotoka esomba abaana so Kids and love the can kindergarten kifo kirungi ate nga tuvudde Simba Automotive Uganda Limited pikipiki ya UG Boss tukyagirina nga tuli mu kisiibo kino osobola kikwanga ekirabo n'obaako gw'okiwa n'omugamba nti nkuwadde genda otandika okukola bizinensi kakati osobola gifuna mu cash oba ne ku kibanja mpola kakati jambuzi ku matabi gaffe wano mu Ndeba opposite Total we tuli n'ekamo kya Opposite Oil nawe we tuli ng'ate okwefunira pikipiki ya UG Boss. Okay. Kakati era nga womanyi ozuukuse ku makya n'ongamba mwatandise osiba ne kati mbadde ndi mu group balede ni mu group akati no tulina ba staff gundi baffe abasiraamu ngizo babetandise bishe yalinga ningamba nti kyatandise omanyi nti obulamu buzibu kiringanga mwaka kye nagamba nti omwaka wegukeera tomanya nti mwayingidde mwaka omupya kati kisibo singa maybe kale ebeera ddiimu ng'esalaasalamu ne kati tomanya naye tupagaliza kisibo kirungi naffe gye tuli eno kusayidi eno tusaba tugamba Mukama Katonda taata bamazeeko olaba nze nanywedde caayi naye enjala ennuma naye munnange yankomye ku ssaawa kati nze mba nkusabira naye kaakati era njagala fulumaano ngende kakati ndabye nobadde ogamba nti simojja kukola ki
kunkoleranga breakfast njagenda ngande ku mulimu eyo ku mulimu then nkomewo tulye futaali ffena simana nga eba futaali kati awo banze basapa ne tewali buzibu nja kujjanga nfumbe tulire wamu tewali buzibu zikangende kakati anti kyembadde njagala nga tonagenda because ebintu ebimu tulina obikolera nga obudde bukyali kuba kanda chapati ngulete engano si byakufumba because ebyo ejja bikola mbadde njagala guli omufaliso oguli mu kisenge kiri ekyabagenyi oyagala gugaba abagenyi banaasulanga ku ki mbadde njagala nguleete wano mu kisenge wano waliwo space wemba nkwalira oyinza olondawo either osulaawo oba mu ntebe kasita entebe ya era eyo nnene bulungi era otera giwumulira nkuza okusabuza okusa olw'eggulu kubanga ate era tetusobola sharinga buliri njugaze eri mu kisiibo tewali nozina n'abawalabu naka baali baddugavu kakati nze mbooza omanyi tunyala tuve mu bikwate abawalabu bali baka baali baganda kakati nze mbooza kinnemeredde nno kakati ekigendererwa ensonga enkulu eri ku ki eri butashalinga buliri oba kiyokera oluwalabu twali buzibu kyeŋŋamba mbadde ndowooza emmotoka emu egwa kabenje yeevuga omuntu n'emutuusa kakati ensonga kwewala kabenje si kugaana muntu vuga mmotoka kyonna wamanyi kati ndi muntu nekyusiza neŋŋenda nze era kunze waŋŋambye nti oli mu kisiibo obwongo bwaswikingiddewo era kati gwe nakitende gwe nakitende nakitende hasifa seimu daniel semugere omukatuli kyawedde emirimu maze naawe kyekino ekisiibo kyengendo sooka osipendinga naawe nebbanga lyembadde naawe olaba omala oba oyagala bujulizi sikulabye leero okugamba nti nebwe naaba nsuze njogeranga mukyalawo bino si byaŋŋambo nti ate neyibaaga omukonviisinga nkumanyi taata kati kambuuze wafuna amasannyalaze 3 what bwe nsula wansi ogenda sula mu kombati ate kati otule tuba tukwetwalidde olawo omuntu olemererwa tobiwulirangako omuwala najja n'asula mu ntebe simanyi oli najja n'amugamba simanyi ototumbuze kanzije ne bakeko wano tokiwulirangako kino kintu kya mutima nedda bwe kyoyagala kyoba omanya kiri ekintu kimu nti gwe nga bw'osiiba nange nasazeewo nsiiba nsula nze saa kunyonoonera anti kati kankubuulire kasita okola zinabwotiwe papa ngenda kuliwa ennaku nkaaga olwedde tusiiba 3 olwedde nago gennyini omutima gunkuba ate ndiwe nkaaga kati awo olaba ate omuntu yenna yenna otende wali omutima nogamba ne omwami wange omwana abandi bwafiirako wano eba niya ye eba ntono oyinza oginafuya kati eyeewaze tutekewo embeera naawe nze gwolaba ntebe taata nze neekakasa naye bw'obanga kikaluiza nsibanzima okuva mu buliri bwange musule ku ttaka okusobola ku ttaka lyennyini nze nabonaabona nnyo nga nkulu ogenda kuddayo ewammwe ondeke wano ennaku 3 weziggwako nze beerangayo musawayokola ntya ate era kyenteesa okusobola okumalako obulungi ekisiibo kyo zino ennaku 3 sirikira ddala tetwekubira masimu omaleko bulungi ekisiibo kyo then bwomala okomewo wakati kubanga kwebuzabuza bwe kibanga owulira toli seefu nga ndi ku buliri kuli nze nkakasa nga nange bwe neemanyi ne wansi wano wansi w'ekitanda wano era gba teguggwa naye naabeera mu ntebe pozi ngonanzigayira mu sitowa notekako kufuru bwe bukya n'ogulu newonandeka mu ntebe kubanga era ogenda kusigala nga osula nga bw'obadde osula anti ebyo byenneewala ebyo kugamba kati ate nze gino emyaka gyange ate bwe naasula mu ntebe naafukamu peerera nja kujja mu kisenge amaaso tegannaziba kati awo okusobola okusiima naye oba olaba ontaataaganya omuntu abaddeyo akagwawo awe naye kati twewala ekala ekisookerawo ddala naye nze sirina gye ŋŋenda ewa haji sigenda genda wa haji sigenda kuddayo waka igwe nkumanyi tebakundaze leero ogenda owase oleete malaaya wano kino ekisiibo nsobola owasizaamu naawe sobola nange ndi mu kisiibo bayiza we wakati
onoonya oleeta omukazi wane waka ku byensi nze wende okuma amakaga nebeera kati kubamu akafaananyi nga tuzadde abaana nga ndeka abaana bange waka muno osanga tujja batuterezeza maaso eyo either ng'ofuuse mukatuliki oba nga nsiramuse maaso eyo bya future naye kati ssaawa zino kuba nange ensonga y'ekisibo kyongiraba nze nkakasa nsobola okuguma naye seekakasa bulungi olewe kenyini okimanyi kati okusobola okutaasa ffenna future ya munne naku nkaaga nnyingi oyinza okufiiramu nze ndowooza gendewa ewaka bwe kiggwa nze wendi wano ngende weeyagale waki olowooza ate ekibi naawe oba kisabire era nakikiteeke mu byogenda okusabira kati kansabe osobole nga bweweebaka mu ntebe ogumirayo ani gwe tomanyi nti ate omubiri we gubonaabona ennyo otabuka ate munangano mu buli osobola okwebaka n'okeesa jesusobola otuteeka buteesi mateeka oba ne tugamba nti nno buli omu yebikka ebbulangiti ye tusobola otuteekawo ebintu ebyenjawulo ate ate nze nina ekirowoozo nti ate gwe alina obuzibu ennyo kale nzikiriza mbulina kati nviira mu buliri ani nze siva mu buliri musiraamu munnange ogenda kuddayo ewaka nze bwe ndowooza ku lw'obulungi bw'ekisiibo oddeko ewaka obeereko ne mu environment y'abasiraamu banno kuba ekyamazima nange bwembeera nga njagala okuwulira ku kamuziki ninga munnange kamuziki kajja mutaataaganya ogende ekisiibo bwe kinagujja kukomawo nze wendi wano sina gyendaga ate mu kisiibo kino olaba muno naye byolowooza tebisoboka abawala basinga basiraamu wano mu Uganda olaba nnaku wali nnya zokka zikutabula wenna n'otumbiira emitafu negikufuna wenna n'obeera nga tosalikako musala kati bw'onaabeerawo neki ekigenda okuggyako nze ndowooza ndizeeyo ewaka bwe mbeera okwatibwamu kafansonyi ogenda kudda mu bwenzi tekijja kunyuma kubeera na wano bannaye n'okulunda embwa gy'otaalyeko nnyama ddayo ewaka wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero